Alamusiza mwenda wakatwegattako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Farouk ndine Junior. Junior wange wali Junior wange mbeera naye tuli powered by Sozo Property Consultant. Bagamba oboyina byonna byotunda nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati ekintu kibere nga mukikwasaganya. Olina bya restaurant, bya gym, bya ki byonna baganda bange babikolako. Muganda wange Atempro Engineering Solution bo bagamba nti bakola installation ez'amasanyalaze, electro drawings, bakolera buli kimu, lightning protection systems zonna ne bazikola ki buno obukwate eggulu nga likubba ennyumba n'etagira. Weewala ebintu okuleeta bakamyufu bakuwayalingira ebintu buli wojjako booti eri ne gavaako waggulu kati ebintu ne byokya n'obyokya mu ngeri abantu abo bonna webaliwo bo bagala nkonako awo abantera ku message bakuweereze bakutuukeko. Njiwa ne Junior tumenye wiki nga bwetambudde buli kimu kiryoke. Junior olyoke? Ndi fine banafa abatulaba mwebale nnyo okugoberera omukutu gwaffe guno. Naawe Faruku nenkwebaza gwe omu ku bantu bensinga okukwatagana nabo era njagala okwebaza nti obuntu bulamu kikulu naye bukitone buli omuntu akiina kituufu. Ate ko ku bakwano bange omanyi njagala nnyo omuntu ng'akulembeza eddiini kyobula nga abantu kati nga gwe betukwatagana nabo tosobola okukwatagana n'omuntu mu bintu bingi naye omuntu okukwanguyira nakyo tekitera kusangika. Ko ku bantu bendaba nti bantu balamu era wonaakulembeza nnyo obuntu bulamu ojja kutuuka ku bintu bingi. Amiina. So bannaffe mbeebaza nnyo okugoberera programu zino batulaba nno babeerako nnyo abantu babeerako ne balaba ebintu byaffe mpola nnyo bambi abafunye ebizibu Mukama abasaasire bannayuganda bannaffe abali mu buwambe tubasabira abafunye ebirungi ate Omukama bayise ngalo maaso beebaze tobifunye just waliwo Katonda abikola woyisanga mu maaso n'ogamba Mukama Katonda nafumbiddwa nawasiza nakoze ekya nafunye omwana biki ne weebaza Katonda. Ebintu bino tebiri automatically tebiri auto sibwe kiri kati mbadde njagala tumenye ebintu nga mpola abantu babeere nga bategeera ababeera ku nnyonyi ababeera ku boda ababeera ku train ababeera ku ki nga tebafuna budde so tusobola obatemeramu ne bategeera ka wiki nga bwe kaabadde okitegeera. Njagala tutandike muganda wange Ashibaga wamulabye? Ashibaga namulabye. Ashibaga ki ekigenda mu maaso omwana oyo tatufaako nga tuli mu byokusaala. Yagambye awadde nnyini wa Facebook omwaka gumu akola atya abenga amuzizzaako bisesa naye bali desperate. That's a sign of desperation okubeera nga boogera ebintu ebya comedy ebitasoboka but bona ba blogger ba NRM future yabo ino gitunuulira President Museveni nga tawangudde kalulu mu Buganda ate nga yabaleeta bamuyambeko nga bamasinale state oba government yonna kasita oluzinga importance yo eba tekyakuyinamu value eba tekyasobola kukwatagana naawe. So ba Ashbaga bano n'abalala baali bayimiridde nnyo ku media gye batakyayinako influence kubanga buli lunaku wabaayo abaana abato wabaayo abajja ku media kuno ate ng'ensonga bazitegeera kakati n'olwekyo ba Ashbaga bano bagenza okwesanga nti cabinet oba NRM ng'ekibiina ebintu ebyagikubya mu Buganda wano ebyababloga byalimu bawemuzi babloga be bakubye NRM mu Buganda nayo point eri kubagenda otuula okulaba ku caucus ne mu cabinet okulaba nti kyavaako obuzibu kati bayinza okunenya nnyo mukama waabwe okuleeta abantu bwe bati abataayina nnyo value gye baali bagatta ku kibiina naye nga batuulako because politics bululu bumeka bwondeetera ku saidi yange. Politics parties zikwagala ng'olina ky'ogizongerako naye oba tolina ky'ozongerako tewabaawo. So ba Ashbaga bano bali mu kaseera kazibu nagamba nti abataalya ku President Museveni akalulu nga bali mu kalulu tebajja kufuna ssente naye President Museveni yakola ekizibu nti ssente yaziteeka mu magye ne media ssente kwe ziri ku ground. In fact, this is for the first time
Secretariat tebagiwa sente. President sente yazisindikanga ku account za muntu. Oli mobilizer. Otunonyeza akalulu. Nga State House yesindika sente. So sikuziwa secretariat ate secretariat neziwa bana bali wansi ate bali wansi. So eyo na chain bali eliminate. Bagijawo. Saka lukabadde kabwavu banji nya batakafunyemu. Era ba blogger bano bagamba nti sebo mugenda tula mu bikokasi byammwe naye ffe mutukubire bwerere kubanga tetwalina budget. Ffe ba blogger twakubanga kintu nga tetulina budget. Bo bagamba kati bwogamba nti ba blogger fa bakubye Kampala wano ba mu Central tetwalina budget. Ekyo nakyo kikyamu mu accountability. Budget ebeera na muntu alina kifo mu government ekitongole ekiri instituted. Nti presidential advisor nga kusaasira oyo abeera ne budget because ba advisor balina okubeerawo. Kakati president buli watakuwa kifo nobeerawo nga oli masinale bakuleeta buleesi tosobola kubeera na budget. Kubanga zina okuddayo ku accountability. Nti madamu Nakyobe wanaaba agenza okugenda mu committee ya state ya presidency eri mu State House eri mu parliament okujjayo sente zino anabagamba nti milioni 10 naziwasibaga kato parliament temumanyi tali fully constituted. So mu bintu byonna oba odiringa ne government olina osooka ofuna omulimu kyekisooka. N'abantu bagala nnyo okubeera ba freelancer state oba tojja gifunamu ebyo bikolebwa abantu nga government yammwe waliwo kati batabani ba genocide abo tebeetaaga kufuna mirimu mu government. Naye bano woba state togirimu toyinaamu connections mukiyita connections kati bano ba blogger babaleetanga ba mercenary. Ekyokubiri tebalina ndagaano na government. Nti nawe bavayo ne beetwatwala ne bagaa ti bannange temwatuwa ssente era ffe omulimo gwe tukoze mulimo ki. Ekiraga omulimo mu government is appointment. Kyova olabanga abaana abavuganya ba minisita abo bagezi. Minisita alina omufunira omulimu mu ministry nga bw'olaba Kasayija kye yakola. Kati abaana abo bava mu western okusinga they are very intelligent. I think the word western kitegeeza oba western Europe western balina engeri gye bakolamu ebintu bya bintu omwana omwestern omutunuulira obalaba kuba bamazeeko ebbanga ddene mu government bamanyi system nga ezitambula. Bano babuloga baffe banyumirwa nnyo amawulire bankubyeko mu mawulire naye nga actually mu bitabo tolina kyofuna. Kati wobanga toli mu bitabo bya government nga tebakumanyi tojja kusaba sente tojja kuzirondola era tolina moral authority ezisaba ku mulimo ki wayina mulimo ki kati awo basis kweri. So future yaabwe sigiraba nnyo babuloga kubanga kyangu nnyo government okubeetemako negamba nti bano badde wabbali kati because things change. President Museveni ebizibu byayina nga tannayingira kalulu si byayina kati. Enemies have changed. There are people who have accepted defeat abali mu opposition baga wange tukole n'omusajja. So every day they are new enemies, but are you part of the enemy state betya? Kyovula banga abantu abagezi abali mu opposition ngaffe tetwagala kuyingira government, tetwagala kuyingira parliament. Bawo bamu baka parliament, you have joined the parliament, but parliament is the third estate of the state. Era obo yingidde parliament. Era bisale bisiga banabya ofuza abo opposition besanga nnyo nga batereza nsobiza government nga tebamanyi. Koja kulondola sente z'omwi w'omusolo ojja kulondera ebichamu ebiri mu constituency. You are helping government okulongoosa ensobi zaazo naye ng'oli waki kakati baladdiko tebayingirayo. So Ashibag ono kuba yagamba Facebook ke kabadde akalimu kange Facebook ye mama wange Facebook ye taata wange Facebook yabadde ekintu kyange buli kimu emirimu gyange kati Mark Zuckerberg kyonkoze kino tekikoleka kanzire mu kyalo nnime okitegeera naye nkuwadde omwaka ogwo weesootinge webigaana mu Africa simanyi Uganda at large Facebook erugenda. That's comedy. Comedy gwalimu but I think it's high time bave mu comedy ba accepting reality. Isima yekaya josigalawo nga ali important mu bonna okakasa. Isima abantu kye batamumanyiiko oyo golaba asoma embeera n'agitegeera mangu n'akyukirawo n'embeera ye yasigalako ku media ajja n'akolayo programu z'ekyokubiri n'aba gavumenti abakuba ne NRM waliwo watuka n'agikola ekikyamu n'agikuba
bano bagwagwa bano bali ku side eje kyetokikolanga ndi mu Nuupu naye Nuupu bwekola ebikyamu njogerako because that's the way to go. Okitegeera tobeera nnyo mu layini emu. People you losing amangu kwango tukesana wesanga nga tovulaze mu structure za Nuupu ndiani sirimu tolina n'ebintu byawe sitera kujja twabadde magereti totera sirinya wa Bobi Wine waaki Bobi Wine nayogera naye nampa assignments ze simulebeeta siri muleve nonya kamera okitegeera unless I'm summoned. So mukama wo mumanyanga nti Bobi Wine mu bizibu byalina sagala atedange kubeera kizibu neno basanga emagere no basanga ku kitebe no batuddawo. So Museveni ebizibu byalina tayagala kwongera ku blogger esawa zino assignment zaggwa akalulu kawedde atali mu kalulu tali mu kalulu akalulu kawedde okutya kwe yalimu President Museveni ne bwande mugambye nti weetaaga bilioni 10 babloga be bakoyisa mu kalulu yandiziba wadde waliwo omukazi abaza omusajja tikakati omusajja ono alina ssente bwe mugamba kino akikola ki kati abalabe ba Museveni bakyuse esawa zino gwe yali akuleese kuvuma ba Nuupu olwaleero abalabe ba Nuupu gwe yali agambye ovuma bakyuse. Enemies change in politics. Kakati bano tebategeera nti politics kati akyuse. Museveni is now looking at things ekyokubiri ne mwenale mu mulimu abali batabaagala abo. I prefer they have worked abana bakoze kubanga okujjayo face yo mu kiseera ekyo ngowolereza basajja abo si kyangu bakoze kati abantu bagenda sigala nga bababuula naye nga bambi tebalina kye bajjeeyo. Nze sibina buzibu nabo baana they have worked naye ensobi ze bakola ozirabye ze nkugambye nti omuntu bonna batuula ne President Museveni bamugamba bwe bamusanga ti President njagala obukadde 3 tajja zikuwa tetacyabbika bwazimira maama Lumumba wa secretariat gwasibaga katubanjaji secretariat bonna tebaafuna sente zagendanga buterevu ku mobile money. Kiba kitegeza ati President takyayagala bintu ebyo abakoye akawunsiza abagagga ne bazisiba akoye nti kati gojja genda yo mugambe nti President before kyoga njagala mulimo kati yisima singa mugezi yandisabe contract y'okusiiga ebizimbe bya government irangi yisima yakyuse ddali mu bizimbe kati anonya bizimbe bye politics yaweddewo owa government bivulo mulaba otya adde akuberi vansa akomewe eno tachi akisobola emyaka bwokola ensobi mu byobufuzi gy'osinga okukola okuva mu side emu okudda mu ndala eyo nnene nnyo osigalanga ewantu awo kati emyaka gy'amivule tegikyasoboka kukuba livansi. One generation yeweddewo eyabo babasajja mivule myaka gyalimu abaana bagikubi yes abaana kati ba identifyinga nnyo n'abaana abato generation kati ekola ki nti ne mwami Museveni naye kati ayagala bato new people new players era you are going to see changes in cabinet new people waliwo batagenda kudda era okuwa ba minister mu Buganda mwami Museveni y'omu ku factor bwadde tasobola kuvayo bwatyo bwakola tasobola kuvayo kukyogera nti naye yali omu ku factor yabakubo ababaka abeena alimu ba minister gwe kankubuulire okimanyi nti waliwo abantu bangi abadde bagenda mu parliament bakozesa state ng'akitegeera nti akalulu bakamukubye n'akola obuvuyo amagye ne gakola obuvuyo ku polling stations ne bamulangirira ebyo biba byankya ebyo byankya nti banesi ye yawangudde ebyo bya kooti omusajja omu yagamba bakuba Abamerika nga balumbye Iraq mu kibuga Baghdad ambassador wa Russia yali akifuluma amagye ga America ne gamusalako akakoze road block nabaga temutegeera nti ndi ambassador wa Russia temumanyi diplomacy
General wa America yamugamba sa ebyo bya diplomacy bya mu Washington ye bikolako luno lutalo vayo tukwaze tuli Baghdad wano tuli Baghdad mundu evuga oba oli ambassador wala sa tugenda kujjamu tujja kwaze motoka ezo ti Saddam tazifulumiddemu ebyo bya diplomacy byammwe ebyo Washington ye job bikola bivayo yetone nti bannange mutusaasire tetwategedde kakati nebyo byaba minister state nebata ne vice president nata commanding a state organs okumutaasa kyakiteke no mulangira Kibuule honorable naye yagezaako okuyita ate amajja ne gawamba bano kitegeeza bali bakooye yegaba bagende kati eri ewaabwe mu western eyo badda nti bw'okwata kulukutana n'omuteekayo bonna nga bavaayo alina okusula mu lumu erimu TV emmotoka zokka ezapaakinga kulukutana nga bamusibye zizza abaana ku ssomero sukulu namba nga okutte waaki mukitegeera kakati factor tewali muntu gwe bakuba kalubu mu Uganda wano nga bw'omanyi demokrasi wa Africa nga yiso tetegedde era president bamugamba nti sente oyo weenaale mutagenda kuwangula tuziteekeyo sente emirundi ebiri tuwe wa independent tuwe no weenaalemu bakola ye state ye government yise bemanyi abekimanyi nze nabeera mbululu we Makerere nga balonda Giruti nga yise jja eberawo nega nti weenaale muntu muwe naye tugenda kuwa negundi nafuna kakati ba minister nga iso aina iso briefings azifunako azitapingako briefings ezo zebakola bambega bali ku underground vice president omulamba abamaze okutegeera nti kati okuwangula akalulu kano neetaaga ki niwe baba tebabikola president yali yabatadde ba blogger baba magezi tudde ku topic endala so ba bloggers amagezi gemba yes waliwo kyokkereza mu reality ebyobufuzi ebyakasa mmeme bye tubaddemu nga byakasa mmeme biwedde ekyokubiri president Museveni tebamutegeera bajja kumutegeera bakozesa omulimu n'otamufunamu tojja kuddamu kumulaba kubanga abalabe bakyuka enkya neggulu ye politics waffe so baddeyo bakole abalina connections bazikozese bagende bafune emirimu okay amagye akalulu wakalabye amagye mwene yennyini yabaddewo ku seti walinga kakubwa abagenda okukiikirira mu parliament wabalabye n'abazze wabalabye parliament tumenyemenya akalulu k'amagye for the first time nalabye de amekamanda mwennyini agenda kutuulayo mu parliament ne deputy we in fact bw'osoma list ye amekamanda ze mu parliament yeewuunyisa ekisooka kiri constitution amagye galina okubeeramu because abandika constitution bagamba nti because of our history amagye galina okubeeramu nga gali represented omunamagye ali mu barracks kizibu nnyo okumugamba nti speaker Kadaga aganye ebyaffe paka yani oyo akutte baafu ye agenda kunaana nti wategedde budget yaffe y'amagye speaker yagigagawo Tiani ajirinyemu tikadaga nti kadino wamujja mu motoka abasirikale nayanze kadino nambuza lankachi sajja tebamanyi bintu ebyo lankachi kadino bamanyi ko polo meja kati omunamajja okumugamba nti ababaka babiganye ebyo byasulanga government sedda otyo nti Segirinya abiganye Segirinya kati balina okubeera represented mbwa according to our history batulete boogera naye babeera wali batunula ate edda baali bateesa kati nga bagenda ne boogera ebintu ebiconflictinga tegeera batumukunde nga bagenda ne boogera ebintu bye batajje mu high council so according to our history tekyandibadde kibi nene procedure yaabwe engeri gye babalondamu ensesa
Commander in Chief President yajja n'amanya ne batuula mbu ne bateesaako kwaga amanya naye kaakati omusirikale engeri gye bamusomesa okubeera nti ali obedient era ye training esingayo obuzibu magye. In fact nayagala nnyo okuyingira magye. Waliwo omukyala ali mu State House omwe yanjagala nnyo yayagala nyingire SFC naye training esinga obuzibu is obedience n'essira emmundu bakuwa omuggo ogwo n'omuggo ogufuuka nga bwe buli kimu bakutraininga omuggo ogwo obeere nagwo 24/7 kati emmundu ebanga bulamu mu training kwe kubeera n'emmundu okubeera nga togita omusirikale omuggyako ekirala n'otamuggyako mundu ne bwe yeebaka eba nayo bw'ati ne emmundu so training eyo so Bisesa ajja n'aleeta amanya kale gye baba traininga tasobola kutiikinga kamanda ali wansi nga General Muhoozi kulinnya kwali ku list. Kamanda yaleeta amanya. Mwami Museveni yaleeta amanya. Ne batula ne bagadiscussinga kodde ne bali ne baba balonde. Naye tosobola kulonda si kyateekwa naye nze ndaba mu psychological nti omusirikale kyemubeerera kizibu okulekawo kamanda nga Afande Muhoozi CDF. Lwaki kali kalulu anti olwa training nti naawe era otegera butegezi n'obeera musiru nti kamanda kwagenze ku lupapula gwe baagalayo sikulimba era wonna wabalabye ranka z'amaanyi okuva ki nga bwe zeegobererera be bakola ki kikyotegeeza be baliyo wano abasirikale balowooza the army is one of the most organized institutions era ne management ze tusoma eza management okumanaginga ebitongole zakolebwa magye amagye gali so organized kakati omusirikale amanya enemy kati yaani enemy ali muki mu parliament kati enemy waaba ali mu parliament tutwaleyo bano naye be batutte bantisizaamu baleesa Afande Muhoozi deputy we n'abalala bangi bazze mu nyumba yes tebaleese buleesi tebapiikinze bupiikinze ku luno nti botunulira squad gye batutteyo one be bantu ba strategists b'amagye abasinga I don't know what parliament is going to do naye waliwo parliament erabika ina kyegenda okukola eno kyamaanyi squad ey'amagye gye batutte mu parliament okubeerawo nga batunula butunuzi naye bo batunula ate bateesa naye batula butunuzi naye mu bukiiko bagenda naye sirowooza nti bajja kuba batunula butunuzi nga bawandiika ba strategist ab'amagye because kati amagye gavudde mu kuba emmundu gafuuse political kuba waliwo yaŋŋamba nti naye amagye geetaagisa n'ababaka bangi ababaka bangi be tulina mu parliament naye amagye geetaaga representative waliwo yaŋŋambe noŋŋamba wayi anti kyenkunyonnyodde kyekiri according to our history amagye galina okubeerayo supervising ebigenda mu maaso not ku supervising ebigenda mu maaso naye okwongera okulaba abalabe b'eggwanga okuketta ekigenda mu maaso okitegera omulaba avudde mu bantu era nze nsekera nnyo omubaka opposition agati agenda mu parliament akyuse eki talina kyagenda kukyusa eri state organ ya government in fact bakwagala nnyo gwobeereyo bakumonitaringe nti basegirinya bajja kuba bateesanga CDF ali wali anti ennyota zimujjudde anti Napoleon yagaa nti okufuga abantu osanga amagye ennyota eriko ebiso bibiri nga kuliko obuso basiba emidaali n'omusajja n'akuyitako noga tunasimatuka kakati bebe batutteyo so amagye gategedde ne parliament endabikira ng'erina omulimu ogw'okukola ekirungi ky'amagye one the government has realized that democracy is it the best way of governing society nti omala galeeta buli omu olwa democracy okitegeera ebyo aba government babitunulamu ekyokubiri lwaki China developinze nnyo okusinga India ate nga China teri nnyo democratic so the biggest question of the day ame yebuuza democracy lyekkuba ettuufu lyonna lye tulina okuyitamu okuteeseza okustrategizingire eggwanga lino
okitegedde ekyokubiri ndaba nnyo NRA oba NRM etali ya structure wabula ey'amagye eyingidde nnyo ebyobufuzi be baleese ba strategist balungi bamanye ebyobufuzi era abamu ba lawyer balaba Dr. Katinga bola ba CDF is a good lawyer talina kyatamanyi so bayinza okwagala okukyusa demokrasi wa Uganda president bamulondere nga mu parliament nga bola Ethiopia era bwolaba nga muwala wa Honorable Sam Kuteesa ayagala obwa speaker kiba kitegeeza amaanyi gano aga parliament gagala okubeera seized kubanga mu structures zonna parliament ziri bulu ebirowoozo byonna we bibeera muwala wa Kuteesa ayagala obwa speaker obwa speaker oba deputy speaker then CDF ali mu parliament CDF man every ekizibu kya opposition tebala singa batula wansi ne babala ebintu bino ne bagamba lwaki kino kiri bwekiti singa bali wala batomera omwami Museveni ekyasinze otufugira abamumanyi batini waliwo Professor Makumbi yafa yali Makerere wano nga ina degree mu Museveni nga yamusoma yayina degree mu kusoma Museveni nani njagala musesenkanako ne alabika yafa abantu abamanyi mwami Museveni batono mu ggwanga kwakati ekibala ekyo kiraba ekiyingidde mu parliament okimanyi nti kya tabu ne speaker bamutaddeko ekifuba ku luno nayinza obutadda ayinza obutadda so parliament erina omulimo gw'erina okukola kuba obuyinza we buli bw'osoma constitution yaffe mu CA obuyinza bwonna babukwasa parliament bwonna we buli kati omusajja akuleetedde squad eno ey'amagye mwebe mugenda okuyita nti basiro manyi obutabala bwaffe babeerawo nga bakirinze omulowooza bafala president alina kyabala Museveni bwaga nti agenda kuyita ku luguudo lw'ejjinja muteegere Masaka talina kintu kyakola nga kya busiru oba olemeddwa kumumanya bino tubyogera nga bagamba tumuwagira buli kintu kyakola tekibangako kya busiru kibeera calculated amajja okuleeta CDF mu parliament ne deputy we neyo squad ne Kuteesa ne mwala wa Kuteesa okujja speaker si bafala bayina kinene mwami Museveni yatunuya constitution Kanyehamba namugamba nkuteeremu ki namugamba nti genda obikole byonna bye mwagala ne basiba Obote okuteekamu emyaka 7 bali basiba Obote kubanga Obote yagala wenkomawo ogwokusatu bamujjako ogusooka ogwokubiri nadda n'abafuukira ekizibu nagaa kati ogwokusatu kwenzira bonna bandiddemu oluko mujja kulaba abasajja naga omusajja musibe emyaka kati mwami Museveni n'ategeera nti mu constitution eno kiki ekisinga okumbeerera ekyomutawana myaka egyo n'atandika okusala bino ebyokusala mu constitution teyabitandika kati yabitandika dda mu 2000 ajja avuga fayiro mpola olw'opposition ey'ebiseera ebyo ngeri ku birala ng'ajja avuga fayiro mpola bagenda tuka mu 2010 nga yebazuukuka naye bannange constitution yeegamba ki era akalulu akasebbewo nga tannakyusa egirimiti yamanya ababaka be yali yeetaaga era President Museveni taliiko nti oba nti lwa demokrasiya lwa babaka abaamuteekako bali be yayita heroes abazira abalala kakati ebyo tebikolebwa president musiru so parliament eno ey'omwaka guno ey'omulundi guno erina kukola ki erina rolo erina amateeka gegenda okukyusaamu naddala agakwatagana ku bukulembeze ne succession oba method y'okulonda omukulembeze mu ggwanga limu. It is going to be a unique parliament. Very unique. Naye tugamba ate opposition twasindiseeyo bangi tebasobola kuba ekikopo ekintu ekyo nekibeerako weki bebaakasookayo gwe Winnie Kiza ali omumanyi is one of the best leaders of opposition yenseno beyakalaba mwagala nnyo. She was a woman of values. Yali muzibu naye yalemererwa
buli wogenda mu parliament n'olowooza nti ogenda kujjako mwami Museveni nkusekerera president tate bali mu parliament kati abo bagundi basegirinya takyabatya atya baliwa obeera mu session buli lunaku ate abafa abasigadde eno mu bantu enyumba yagimaze okitegeera nyumba eri gwe buli wogamba nti ogeze mu state organ lyesanyu lye abakufunye kubanga mind ye ejja kukyuka awo osobola okumanya nti bajeti y'eggwanga eriki okitegeera fe obusungu obututta abali eno omuntu ali mu katale tamanyi bajeti ya ggwanga nti tuliyoni 45 gavumenti yasipendinzeeko zino ye ali ku bubbi naye bw'ofuna abikunnyonnyola oyinza okyuka mindset kyova olabanga batandika after 1 year bagenda baaka omwaka ogwokubiri ogenda mulaba nga bamubuuza ensonga ku TV agiyita waki ekyokusatu deals zikema n'otuuka ekiseera ng'omulabe ab'eggwanga be waliyo nga tonnayingirayo nga balabe be walabanga ab'eggwanga ate bakuleetera deals z'omubikemo omubaka abadde talina kyali n'atuuka ku bukadde 3 w'oba oyagala omusajja okumulaba embeera ze mukwasa amaanyi ne ssente awo ababeera kantini ya parliament nga bainwera kyayi ekyokusatu you are socializing with ministers now era abamu n'amasimu bagakyusiza you are going to socialize with the minister akugaye segirinya onvumira ki waliwo omubaka yali w'amaanyi nnyo ne bayita akulira URA omukyala akoolo omubaka n'amuvuma mu kakiiko namugamba you a bad thief you steal money you eat alone ngavuma okolo mu kakiiko nga chairman w'akakiiko nga honorable cool down leave the lady we bafuluma ebweru akulira URA nga honorable you were abusing me that I'm a bad thief write a budget and come to my office how to sponsor you omubaka yadduka emisinde n'ateekako ekyamukola obubi bwe yagitwala ne basooka bamuwaayo atuuka okutwalawo okweri ne bamukyusa ne bakyusa akolowa ezo zonna circumstance nti abaddugavu bwe bulimanya gavumenti beetya abasula gavumenti tebabeera mu parliament babeera mu bantu eyo gavumenti beetya gwebeera mu bantu goloza lwaki bannaddiini babatya nnyo abeera mu parliament alina state organ gyatulamu bamuzaata babatyanga kubanga ye abeera mu basiisi ba capati ebirowoozo n'abifuna ne bamulabanga katonda kati ze tuuka mu baboda nga mirundi mwebale nnyo gwe tulinamu essuubi I socialize with loko amaanyi gali mu bantu ab'omu nnyumba eyo tebalina budde n'abalabadde bagenda kubeera bweru abo tabatya era ajja kubateekerawo wali baagala nnyo okutambula ebweru sawa bina bali bweru ababaka oba opposition baba parliament era tugende ku point waliwo gundi parliament eyagalayo 5 billion and 421 kakati nga maliriza ekyo opposition eva kubigendererwa netandika okulaba sente ze babagabira mu iPod netandika okulaba billion 5 ze bagabira lead of opposition ne batandika okwekonsolinga akasamne tujjayo eza iPod nenga emiramu emituufu bagivuddeko situlage n'omulamu ate gwali kukuleeta ba leaders bangi omulamu gwali kuki kukyusa bukulembeze kujjawo dictator omuntu wa wansi kyayagala these are democratic hygienes nti naffe tuli represented yaba nopo tulina enkaaga mu endongo nevuga nga tebayina twali twetaaga ki ekituufu omulamu baaguvaako abamu bakama baffe omulamu omutuufu tetwali tetubuliddwa babaka mu Uganda NRM ne bwe twandigikubye ne tuga tututta ababaka 9 nenga president tavuddeeko wali tuba tulimba asobola bakyusa buli kimu kivaawa president eggwanga lifuga na bintu bisatu sente zikirasified zolaba kati mwababaka muna stopping kirasified y'amajje mmwe enkaaga mu kasobola
awo sente wezibirwa mas classified kubanga amagye gegulira ebintu byago ewali classified we wali abagula ababe ewatali classified awo government yebegula wakitegedde kyenkuga kitegeera kakati gona agistopinga abaka nkaga mwamu ekyokubiri omuntu wabulije bamugamba parliament yayisiza gwe nawe onejjamu atenga mwoli omuntu yakimanyo wabulijjo nti balibe balina majority ye bamuga parliament yayisiza n'atandika okuvuma n'ebintu bye twatwalayo nabyo bigwagwa parliament yayisete olwofa era kyovula banga ba analyst ab'omutawaana bonna mu Uganda tebayingira state babeeraawo kusigala n'abantu kubanga otandika okuyingira yeero lwaki babasajja bivule badde balaba nnyo president Museveni okusinga ba minister abamu lwaki bano ba bloga boyogeddeko abakitalo badde bayengera nnyo mu state okusinga ba minister abamu banoonya president tebamulaba bebweru government etya webweru omuntu abakumaze gomanyi nti esimu yange eno yali ekettebwa mu kalulu ndi webweru bagamba babalaki olunaku lwe nayingira government oba state ya government that's when I will stop being a threat bajja kwate bambala bakujjako engalo ngaga oyo mumuleke tunonye mulala buli ayingira parliament nga bamujjako engalo basegirinya babatadde dda abo babatadde bagamba ani asigaddeyo ati balinoonya omuntu yenna bw'oba mu mbeera embi n'ofunayo kyolya kasita bannange ndya amawanga agasuula ba president agajjako ba president eriti kirase ino okubanga terya n'enyiiga government yonna okugwa majority ino okubanga terya beriti aba opposition abatambulirwako ensonga oba bannankyukakyuka abagundiivu baba tebalya balina okubanga balina obusungu nga balina obusungu bungi nnyo nga bali mu bantu ng'enjala ebaluma eyeegwa kitegeeza tukyali naye buli abatambulirwako ensonga mu opposition batandika okutambulirako mu SC emmotoka za bukadde 3 esuuti za bukadde bumeka eba ya myaka mingi tesobola kugwa government bamwami Museveni bava mu zi government ne bagenda mu buyeekera empewo ne bafuuwako goloza balwananga lutalo balwananga kuwona mpewo na nsiri bagaba ne tuve wano emundu neseka nga bana abobote abalango n'abakyoli bali mu Republican House bano mwenge begabira sente goloza president Museveni amajaga tambuza omusirikale akubiddwa afiiriddwa mukwano gwe Somalia nga bwe twogera kati baga mirundi afudde bwe bamuleeta Uganda ne bamugaa nti gwatabula emirembe akutta kubakimanyi kati mwami Museveni alina bateekamu eyo structure balwane entalo so opposition yonna balina abagundiivu tebagenda mu state organ n'emu government webeenaagwa naye kasita babanga bakufu nga bafuna akasente bawuza kasita tulya galanga okutula mu Sudan yali kano majege Sudan n'abivaamu ebyamagye enjala nemulumako n'ategeera kati abenkaaga mu omu ababaka they are good mobilizers abo be bagundiivu abatalina kuva mu society era ojja genda okulaba nga struggle etandise okukakkana amaanyi banoonya Segirinya banoonya Kazibwe Bashiru bazirabeekawo empete bakyamulaba ali mu kokasa ateesa simanya sesoni so the dynamics of ebyo bikola mweziri government z'abazungu nti ate mu government y'abazungu government okugwa ate abagezi baddamu mu state organs ate bo babeera mu parliament mu Western democracies soko olinde kibeera gundi kibeera vice versa kwa eri waliyo human rights president bijamukuba abagezi b'ensi eyo badda mu parliament zaabwe debasinga opika mu Western kwa bo bali ku democratic credentials institutions z'amaanyi but mu Africa ng'omukulembeze okumukuba mu kalulu kizibu bamobilize be basigalawo mu society kali mwami Museveni ye mugezi
agasagirinya item oja kusanga nga ne state erwana gogende negwe nga tukimanyi lwaki state erwana gogende mu parliament kuba waliwo era benawulira waliwo bebateekamu kasi waliwo basponsoringa nga balwana ove mu bantu bakujje mu bantu oyingire kubeeri control bagirina bakulinako control emotoka ze bagenda okuwa zote ziri bagidi tugende kweyo waliwo mukwano gwange bamuyita Anif abeerawo Ox Bridge nga ku Israel London ngambye akwagala nnyo nange mwagala nnyo bange ne bakyali bange ne bafani bange bali ebweru w'eggwanga baagala nnyo mwebale nnyo okay tugende ababaka baagalayo 5 billion and 423 million za kugula bidduka kiri kitya moroka empya bitandise nno kati okimanyi baagala biliyoni 5 mu obukadde 423 lolo y'omubaka yeki ye basis oversight budgeting n'okuyisa amateeka ababaka tebaziika lwaki si mulima gyabwe ababaka tebagaba mmere mu covid nga bwe baali beetumiikiriza kubanga bannansi tuwa gavumenti emisolo etuyambe mu biseera eby'obutabanguko ogwo si mulimu gwa bubaka buli wokola ebyo minisita wa disaster preparedness oba omujje mu limelight so kati omubaka egyo emirimu gyendaba nti gyemikulu tekimwetagisa motoka ya bbeeyi oversight ate kyetagisa ki kulondola sente z'omwewa musolo kyagemmaloka esikema bega ne maaso enguudo zafuzimanyi ogenda kubanoonya otyo bakusanga ali mu kakiiko abalamuzi bagamba abalamuzi banyiiga bo ekitongole ekiramuzi ekiba kyagala ssente kiyita mu parliament naye nga nakyo gondi yaki ya government institution ne bagamba ffe tetusobola kutuula wano nga namala emakerera emyaka 5 nenyenda nensoma emyaka egyo nensoma lo nenyenda mu America nenyongerako diguli endala nenzija nentunuulira Segirinya owa diploma ng'ali emmotoka ya bukadde 3 zetambulira mu ya 10 kati ebyo ebintu ebikolebwa parliament tebinyiiza bunyiiza bannansi wabula n'ebitongole ebirala n'ebitongole bya gavumenti kyova olabanga emisango egimu walaba okulwanagana wakati kwa parliament ne speaker nga parliament erwanagana ne judiciary naye nga judiciary ekigirwanyisa parliament kiki bano beegerera emisaala ssebo America Congress okweyongeza omusaala etunulira inflation bano bo tebatunulira economy bakera bukeezi ku makya ekyokusatu abalamuzi ekibawalanya parliament bamanyi ddiru ze ziyita mu parliament kati ate omala okola ddiru yo ne mutakwatagana n'omuntu ate ne muddeewo omulamuzi atannalya atannalya yogo muleetedde nemuleeta ddiru ensava ya kawumbi ti wuuno era abalamuzi basaza nnyo emisango gy'amancholo mu bululu they are punishing kizibu nnyo okusanga omubaka ng'abaddeyo mu parliament n'awangula omusango ebiseera ebisinga kisinziira mulamuzi ki gw'osanze baabakoowa dda era speaker yagamba abalamuzi don't undermine parliament nga bamuwandiikira injunctions ez'ekisiru the separation of power yes judiciary esobola okufulumya etteeka parliament n'erigoberera ne in what faith terina kuvoola institution eno nayo ziwakinga hand in hand waliwo olutalo lwali lw'amaanyi kakati ebyo obukadde 3 bye beewa baagala biliyoni ebyo biliyoni 5 tebabagulire emmotoka empya babawe iPad empya balina allowances ziringanga allowances ku mirimu gyabwe 3 parliament is just a hall where you sit you debate you go
kati emmotoka esikire emabega ne maaso kyakasati gye baagala kitegeera ziri ezimalayo. kale kyannaku ensi yaffe terina malwaliro, ensi yaffe terina kikakati ebyo ebirifuna ababaka nga ddala babaka bajja tuuka baswale. Ate nno si babaka bonna abo ezo z'abantu 13 baagala emmotoka 13 ku ezo biliyoni zenkugambye. Sipiika ne deputy speaker n'abalala awo wansi abatonotono 13 biliyoni 5 mu bukadde 420 mu bumeka. General Collector yayogera ekintu ekyankwatako ennyo. Bamubuuza gwe lwaki tolina mmotoka ekuwerekera ate ng'oli General. N'agamba lwaki ndisorganizing Omunnayuganda ono naye alina gy'alaga. Ye ekyokubiri nze General we mbasse kuumibwa. Omubaka wa Parliament ani amunoonya omutta? Ani amunoonya? Ani anoonya wa Speaker wa Uganda agamaje kenda bagatambula nago? Deputy Speaker ani akunoonya okutta? Ate singa otugamba engeri gy'oli Deputy Speaker wafunyeyo abalabe okuva mu nsendo. Ezo zonna sente zamwiwa musolo. Zivaawo ezo. Zivaawo Munnayuganda abuuza zibannaye. Kiri kye nayogeddeko ekyamwami Museveni nti ebyo byonna babibakolera. Batandika okulaba ensi endala. Bagenda mu ndala kati babategeka. Otherwise omubaka alumirirwa abantu. Ebyo si bituufu. Maloka empya obadde olina kagundi kakawundo ko kobadde ovuga kikujjako ekyokuvugaako n'okolera abantu naye bagenda ne beekonsolinga omubaka tasobola kuteesa bulungi ngata abasinga obungi tebakolangako na maiden speech genda olabe mu Hansard ojja kufa ennaku ababaka b'opposition be basinga okwogera mu parliament abasinga ba backup benchers tebamanyina bye babigenda mu maaso kayetteeka eryo ani yalireese olwo beebuuza ku madaala ani akirimu ebintu muneebyagundi ate muneegundi permanent secretary wa finance bamuleeta mu kakiiko ng'ajerega ababaka Honorable Seguna namugamba sir we are not these MPs you pay for flights in Nairobi to go and rest we are not waliyo ba MOP nga permanent secretary amusasulira fuka flight agendeke Nairobi awumule kati omukakiika byonna bisesa mukakiiko talina kyatugamba sente zamwiwa musolo ze zigenda tebyetagisa. Tugende ka gundi tugende ku Mondo tugende ku Nsereko omulabe. Yes omusango gwa Honorable Nsereko gwabadde Mugumba tegwabadde Mugumba. Nopo ine ekizibu. First of all nagamba family ya Bobi Wine eve mu byobufuzi. Ekyo nakyogera ninkibagamba. Gwe bwogamba nti tuli ku situlago oyagala kuteeka muganda wo mu ntebe ennene then kiri okita kite tusooke tugguse kino baaganda baba president bye bakola ba Kennedy bye bakolanga kakati gwe chairman Nyanzo bato kyali chairman Nyanzo oba Bobi Wine family ya Bobi Wine family y'aba Kennedy family y'aba Mirundi nti bakulu bange nange sizes to biffe tofuuka baki baluganda okuprotectinga empire ne buli wobeera mu kalulu akako ate nga ne muganda wali mu kalulu kati ani anamuyamba kwa politics ajudde okulyamu enkwe President Museveni okwata mutabani we namuteeka mu SFC toloza nti musiru abavuunika abalabe bali mu nyumba zaffe tebabangako bebbali omuntu oyo chairman Nyanza ina lolo mu nupu gyalina okuzannya bano bonna bagundi banazejjo Mpuuga Mboze yalina okubeerawo okubeetegereza kiki baagala okukola oyo chairman Nyanza singa alina lwejjula meetings n'abantu nga ye office ye ajeggulawo mu kibuga kola ekyo abantu boogera kimirundi ne muganda we yakyaza Bobi Wine kati waliwo abantu batakyalina ku meetinga nga takyalina bba meetingira we ng'ogwo mulimu gwa chairman Nyanzi yaggulawo office nga waliwo ka office nga bw'olaba Genosale president yamugava mu government era owulira ba promoter tuli ggulu tuli gundi tuli wano ebyo yabimala is just to give his brother briefings ekivuddeyo kino ba promoter bagamba bwe bati ekyokubiri kino kikyamu
kiri nkimaze briefing is just era ne bakola budget de basangamu gundi wastage ya sente bilioni 5 Salezi committee ya nonyereza nezuula nti bilioni 5 zononebwa Castro owe Cuba ensi yagifuganga na muganda we nga muganda tali mu byabufuzi tebaba mu byabufuzi abo ayino beerawo wano babeerawo so Nyanzi yali talina genda mu kalulu ekyo kyali kikyamu nnyo ekyokubiri okukuwa tuyina kye tuyita mu mateeka automatic recounting onsinzeeko obululu 1,200 eyo automatic togisaba na mulamuzi naye we bakusinga obululu obungi omulamuzi yalina obituna omulamuzi akyusa kalulu emirundi egyo obululu bwe bakuwadde si bubwo okitegeera ti obululu obadde obwange babuwadde opponent wange akubaddamu ne babala invalid babugambye invalid naye tebwabadde invalid ako tukabala okitegeera kalala ye akyusa 2-3 oba n'okwata mu bokisi waliwo ekirala kye neerabidde ezo zo nga wazireese n'ozikuba omulamuzi hands down n'omugati kati ya chairman yagamba nti ba polling agents be babagoba byebiri minister bye yayogerako ono wani Sempija nti ba polling agent bange babagoba omulamuzi na oli minister namubuza kati baba mukamawo president bote babagobaawo nti bote babagona namuga opposition watukira okugoba gwe the polling agents ngoli minister you are not even to be fit to be a minister again tiba birowooza mu bye kubanga ngamba otya nti obwa mukamawo babukuuma ate nga muri mu kibiina kye kakati kwa yo polling stations aba Bobi Wine nabo babagoba Summit View gyagamba otyo ate honorable Zekosi yawangulayo Summit View mbumbu simenda kaseera awo wonna kakati n'olwekyo ekyokubiri ebyo kyali oyogera ebyo ebyaba polling agent obagoba ebyabalamuzi tebatera kubiwuliriza obulamuzi babubbira ku district obululwe babubbira buveno wansinga bituufu bigenda okutuuka president yakyusa baladisi gatugenda mu kalulu what is the definition of an RDC kukuuma tali center bino tebabibabuulira yabakyusa nga tugenda mu kalulu kuleeta banakuuma tali center ya district kubanga obululwe buva ku district tali center ne bweyongerayo okutuuka ku district tebakiwabudde ekintu ekyo tebabimanyi bakola gwa kumuvuma mawulire gakuba nesole tugikolako wano anti gomanya olema kumanya kyanoonye nti omusajja akyusiza lwaki yabakyusa bonna mu Uganda kiki ekiyitawo kukuuma district tali center eyo buva wali ku polling station ne budda ku district tally center returning officer abeera under the surveillance of an RDC this district commission bana Uganda ba opposition wali mu kuchakala tetwategeera kabadi era byabakama bw'omubuuza wabisoma obijja watamanyi system endala etali ya EC ye ya replacinga ene reformo awo awe babiri obululu nti omuntu awo agenda n'ateekamu awo nga butuuse ku district tally center n'ayongeramu obwenaga tugende mu count tugende mu count tugende mu count so nga yamaze dde okola ki so omusango ogwo yali tasobola kuguwangula Nyanzi reason n'ebirala ekyokubiri nuupu bweddayo mu kalulu n'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala bikolenga ba polling agents akuma ka president yakuma ka MP buza ba MP abamu abo oba DR form za president bazina mu bitundu byabwe did they take time to supervise nobali mukaabwe kati aka Bobi Wine ani akakuuma ekyoku ani akakuuma the first person I know kukuuma akalu ka president ye MP okay ebyo nabituli newe mukola ogu muba ne is accountability ali ka president akumireko n'akanya is accountability
ne kati MOP ayina wuwe president ayina wuwe kakati bwe bagoba abanyanzi baba president basigalawo kokka kati tuba twogera obululu bwa mirundi ebiri tulika MOP n'aka president ayo mulamuzi yamba amanyi nti ndoza system eriemu akuuma akoli yakuuma nono kyovula amubuuza nti why oli yaliwo oli era bamugaye gendo dde obuze ba polling agents baba signinga did they do the work to your satisfaction they signed kati awo yadagenda abatekola yoki anti bayinza okuba baakakibwa okay tugende maaso results byabakama yazitadde wazirabye kiri kikiya mu mateeka tutwala announcement kije tutwala eyasooka oba ey'okubiri gyotwala mu kooti nkugenza okuloopa Uganda enyuma otya Uganda kitunyumira polling agents polling station 8 zasazibwamu kuki eyali abakama yakkiriza illegalities ezimu nagati waliwo abazanyira mu kalulu nabawa ab'ebyokwerinda paka nakati tebabakwatanga tebampanga naki na feedback it means polling stations zino zeyagabye zasazibwamu isi teyogera zali mu bitundu ki oyinza okusanga zali mu strongholds eza opposition isi ekyo ekyesigaliza ekyokubiri bw'oyogera nti toyina gwe wakutteyo nga wawandikira poliisi kiba kitegeeza kubanga wosaza mu polling stations tuyinza okuba nawe Faruku mu kalulu ne tulwanaganya ku polling station nga sekikuba obw'omulaba ne bakasaza mu ffenna tuba tufiiriddwa baga after all Bobby Wine teyafuna ne president yafuna naye kisizira polling station ki kalezo ekirana mu omwenzi osa nti abaakola effujjo awo zali mu strongholds opposition kati nga bakola effujjo balikola mu bugenderevu kati okwawulamu effujjo eri obugenderevu okufiiriza ffe aba NUP tuba tulina okugenda justice byabakama atubuulire be yakwata baali bagenderedde ky'okuleeta illegalities zino ku pollingidde oba kitegedde kyenyonnyodde kakati without that polling station zino tazinyonnyola bazesigaliza era tayiza kugaa nti gye twasazizaamu zaali makindi ekyo bakyesigaliza tebakyogeranga kyandibadde nga bazoogera naye bw'onaazogera ogenda leeta questions nyingi yasazizaamu ewaffe kakati ekyokusazaamu si kyekizibu isi erina amaanyi agasazaamu mwena ne mufiirwawo naye tulina okudda tunyeze abaakola effujjo lino oba abaakola ebintu ebyaleetera okusazaamu be baani ye baakwatibwa ne bavunaanibwa kakati buli wootakola ekyo gwe isi oba weesigazizzaako burden ogati wamala gasazaamu ekyokubiri we tuba twagala akalulu ka Uganda okutereera legislature ez'obwalonzi ze zirina okukola ki okuteekebwako essira si buli omuntu ali mu legislature yalonda waliwo abaafa kati kankubuulire bino ebyekinkumu simanyi ogenze n'olonda n'otiikingako bwoti n'onaaza abaana bayina gundi babinaazaako n'akomawo kakati national ID ye yandibadde eteekebwako ekinkumu oba akapapula ako nga todda gwakubiri national ID oba akapapula ka voters biki siripu biki nga kekatuwa omuntu asobola okubeera mu register n'alonda ogwo abisangulako Honorable Namboze yajjayo sinali yemu ng'omuntu appearing emirundi 3 tamale mirundi Joseph tamale mirundi tamale Joseph muntu ogwo nga y'omu yeetoloola legislature ey'abalunzi yeyina okwekennenyezebwa ennyo abaafa babajjemu balefeji abasajja balimu abazungu bakoze system zaabwe nga bw'otaba America tolonda okweliminatingamu zino ekyokubiri abakuuma akalulu tebabajja ayakuumya akalulu emakindi ew'emakindi abo tebatera kujja ba returning officers mu bitundu ki era abasajja aba isi twabasaba list bazituwe ne bagati according to law tekikkirizibwa mu baba kako naye nga budget tegirina kutambuza w'emakindi emutwale kabongo w'ekabongo emuyingize emakindi nga abasajja bagamba budget ate si kibi sinagamba nti kibi kwawo n'abatambuza nayo expenditure ndala abakuuma akalu batera kuva mu bitundu ebyo ba returning officer bakibaani
naye twabasaba ku list eyo tugiseemu amaaso natuga tekikkirizibwa mu mateeka ojja kumanya erinnya ly'omugule otyo kati ebyo byonna bizibu abatabula akalulu tebava wala era be baba mu bitundu ebyo abakakuuma abakafutyanka tunolaba ba agents abamu nga batabula akalulu intentionally baana baffe tuwangala nabo tubamanyi so ebyo byendoza byabakama zeyatadde nawe ya website simaye baje hacking simaye bichi babi anti tanatubulira chuma kati results zino muzikiririzamu nga mu opposition temuzikiririzamu. Buganda ine milioni 5 ez'abalonzi. In fact emiliyoni ezalonda zali 10 twalina 18 emiliyoni nga 7 tezalonda. Turnover election yeno nayo yeewunyisa ate nga ke kalulu by the way Uganda ke basinga okulonda kiki ekyapeninga ku miliyoni ziri ezo obutalonda batya bafa tebajja ne percentage nene etalonda ekyo nakyo ne electoral turnover nayo naye ekola kinene nnyo okulaba nti akadulu kano kabadde free and fair. Ekyokubiri Blabakama bwagamba nti yajjako internet olw'ebyokwerinda ebyokwerinda tebabiza you don't just throw statements. Minister Adolf Mwesi wagenda mu parliament owa defense na tabling na tubulira omulaba alumbya Uganda naffe bannansi bune twetaaga okumumanya mulabo kyona alumba Uganda mu kalulu kokanga bwe kagwa tadda mu kulumba twagala tumumanyi buli nsi bwekola tibannange tukyali wano ne Uganda erumbiddwa ebyo tebabikola. Tugende ku kirala kakati ekyuma ekyaleeta obululu okubujja eri ku tali center okubuleeta eno nga internet teriiko nga mwami byabakama amaze n'obululu obwe wiiki 2 kakati bano balwakojo babagoba batalema babagoba ne bakamishona abalala mu isi bani abasikizibwawo head of ICT mu electoral commission yani ya to transferring anga data Hunzo okumusanga atula bombo opposition musabe ebintu bingi musaba ebintu bingi abasajja mujja basubula eddalu musabe ebintu bingi twagala munetu mulabe tibanange nze tuli aguma nawe yazitambuzanga kwa yabaka matabimanyi tuchekereza ye mulamuzi is a specialist. Every department should come out. The transportation department lwaki bwalwawo okutuka mu bitundu ebimu eyo netujisawali we must order tubaino accountability yeyense kulakulanye byabaka me week ebiliza manje singa yakwata ko week emu buli department nejja lwaki bana Uganda abayita bana Uganda bawuliriza bo babulira ebintu ebirimu amagezi naga CDF oyo gula bamugezi yayogera ku bya security nange nentya nga tosobola ganta bimanyi ngabimanyi waliwo abogeza abalungi abamanje kulayije bwa musanga mu time y'ennungi nga toli soba opposition opponent oyinza okusanga byogera bya kisiru kalata waliwo abazibu semujju oyo bamutya ate bana abenu ani aliko honale bonsereko semujju yaliko ya mu president kati bacha bana Uganda bakyali mu katoma wadde omusajja ataddeyo result sinera toma ekyaliwo katoma tyamu bululu bulaga buli doctor anti ekyo method gye yakozesa taginnyonnyola buli wolekawo problem nagayewa head of ICT yandize n'abyogera omukugu mu ebyo natuli anti internet bwetaaliwo twakozesa kino naye kati ne bw'obisoma lwaki obisomeranga mu percentage kubanga buli balinga bagandi buli district erina system buli district kubanga bwavanga ku district ate ebyali ewala byo byatuuka mangu anti ebyali nti ku district ye Kabongo balina system eri connect lwaki ebyali ewala byo byatuuka mangu method gy'okozesa okuselecting abasooka districts ezisooka n'ezisembayo kubanga olina okutuukiriza akalombolombo k'essaawa 48 abakulembedde mbu yabaawangudde kyova ogenda mu kooti baga kale twamudeclaringa mu ssaawa 48 naye era n'obululu ne tubwongerako era tomuwangula kati Robert Kyagulanyi alina kukola ki agende mu kooti kayiike
bakayiwe teri mulamuzi ajja bikyusa ebyo tamala budde tatandika kuzanya script za Besigye nze bwe buzibu bwenena n'opposition ya Uganda bali nnyo mu script eyedda ebyo ebyedda mbu tugende mu kooti Mwami Museveni abalamuzi abalonda kubanga nti balamuzi nnyo in fact emirimu egirina okukyuka gwe gw'obulamuzi Kenya abalamuzi babalondera ku TV you apply ne ise ino ku applyinga balina okwapulayinga Bobby akole ki kakati Bobby Wine kyalina okukola kiri ekintu ekyo kimu ayina agenda kuzanya politics wa mirundi ebiri aliwa administrative politics yabati oyo oyina ababaka bo ebifa mu parliament ebyo oyo administrative oyina ba meya bo simanyi oyina ba LC1 but oyina okutegeera politics wa mobilization okudda mu bantu era ababaka ba NUP parliament yabwe si kye kiri ekizimbe ze constituency gye bakulondeddemu baddeyo basajja Kazibwe Bashiru Mbazira parliament yo ye Kawempe bw'otakitegeera tojja kudda kisanja kiddako naye abategeera nti constituency zaabwe ye parliament yabwe waliwo ababaka sebe abakoze nga gye bali balina bye bakoze ebirabikako nno nga weebiri ebirabikako so Bobby Wine alina okuzanya ebya kooti tabigendamu bigendamu maliro obudde buyitirivu nnyo teri mulamuzi agenda kukyusa kalulu yako Africa obululu magala owe Kenya omulamuzi yakyusa akalulu ako kubanga yatunulira mu government bano gye bali bakoze nga balina bebali vinze out kubanga yo Kenya politics wabwe mulala Salia Mudavadi Wetangula Lutu Kalonza Musoka abo bonna doza tribe baina tribe wabwe yewa tribe katosola kola government abamu no balekamu kati yabawe ekiseera teyakasaza nti azisearch yali agala baddeyo beetereze so Bobby ebyo kooti abyesonyiwa nzenderi yo list tebikola tebikola bagenda muzunza kalioki ate bakuwangulye bagambe oyo omulamuzi gundi abo bonna president be yaleeta teri agenda kakola ki kamuwa kakyusa tewali anyina kakyusa ayina okusigala nga akola politics wa mobilization ayina millions zezo ze bamuwa mu mancholo kati 3 yongerako million nga 3 endala gwe mukaaga that means you have a divided country kakati ze sirabangayo opposition leader nga ayina million ezo nabeera nga ali smart nga ali strategic nga akolagana n'abantu abali mwensa you see to have politicians is good but there is a time when you need strategists. I think that's what is lacking. Okay tumalize ne Mondo Mondo mbu yadduse nawulidde ali Kenya mbu bamulabyeko mu mole emwe Kenya ate yagamba ali South Africa tebitegereke ebintu bya Mondo bino bitegeera otya Pastor Mondo ebintu bye tebitegereke kangeera abalala bonna buli wowulira erinnya lya Balamu Kano Night ne Nakalema ng'omanya waliwo ekikyamu waliwo fire eyita mu buli kintu kyonna those names feature Balamu avande Nakalema ne Kano Night mu buli kintu kyonna nga woyo bita. How did Mondo give an audio to Balamu n'akateeka mu mawulire akaina sensitive information ngeeyo Mondo yani gwe botategeera Mondo omutuufu ogenda kulumwa omutwe abantu balina nagamba olugero lw'olunyankole nti bw'obanga olya ne sitaani lisanga akawujjo osikayo mpolampola ng'okozesa omuti n'olya so that sitaani bw'ali bayagala okukwata omukono takwata mukono akwata muti akwata omuti bakitatta babakwata emikono yali ali akumpi ne yali ali akumpi ne sitaani nga yejjirayo sitaani teeka yakati ng'okulika akajo weesenereyo ng'oli wala okay olye kakati abantu bano ba Mondo like other people baali balya ne sitaani nga balya naye nga baliisa ki mikono
kati sitaani omukono kati ayagala gukwala ate monda adduka tya sitaani ndeka sitaani oli mubi nnyo era nze nkudduse ebyo tebikola tena gyodduka wadde obirya Zebula Mondo gurupu yemu n'abalala munsi muno kola ensobi ba gavumenti si kibi ba minisita bangi babbye sente za gavumenti bannasaasira Muwezi yabuuzaako Justice Ogulawo gwangamba okubba sente where were you when we are fighting naye tomazanyiranga ku state tobeza state anytime osasula state mbi nnyo state eri merciless Nubia nilito mulaba state ye muyina state ye kusalako enviiri state ye kujjako rights zo kituufu teri ako accessinga abalamuzi baloya bo tebasobola kati awo state yeba yakutte bino byonna bakusibe saana mu 8 era nze nina okuva mu saana mu ebyo bikoma tegeera state kati ekyokubiri ekizibu ky'abantu abakola ebintu ebyo biddiru ebyo abadde balya ne sitaani change of masters buli woba ng'oli mu state ng'olya olina okumanya master yaani is he fundamentally there for a long time kale yali awo nga IGP ng'alina abagoberezi abali abakitatta basebuufu baani naye change of God brings change of masters kati change of masters we bajja fayiro nga ziddamu zibikkuka fayiro ya mirundi mugimpeereze kyekitulemesa okuyingira gavumenti kyekikuba bammondo abapya we bajja ba CDF ne bajja ani ono jeno gwe balese mu poliisi ani jeno muhanga Rokechi ba muhanga we bajja nga fayiro bazibikula Kigondi ono yali agamba biri musanvu yali atya nga tumulaba Nyameze nti yali alya naffe naye bwe yatuuka ate n'agira ati nti ajje tulabe kati gwe ng'otandika okuba eno bano batwala era zibagala kuzita ndi South Africa kati okay bangi babalinganga Mondo so taatawo kyava abeera ku Museveni yekka dadi mugezi ye ali ku master atakyuka ye master atakola ki bonna abakuba president tamukwata ye master afana chief kati abalijjayo fayiro ye kati wadde ye tayina fayiro mbi naye singa chief amala kuvaawo ebintu by'oku naye chief ye takyuka yakyusa kati you can survive for 35 years awobeerawo kyobola banga Honorable Sam Kuteesa abaani bo babeerawo kubanga bo amaanyi gaabwe bagajja ku source naye amaanyi buli woogasika ewalanga otaddeyo luseke oli ku mineral water kumba onwa kaziire ye Mondo ajja kulajana nnyo naye lwaki balamu bamuzingazinga nnyo mu bifayiro buli ashibagente simanyi gundi wuuno simanyi King Michael gundi kusasira wuuno balamu mugezi senga lususu wanyima sente buli bifayiro byonna babizingira balamu mugezi oba musajja wange bamuwaye yategeera system waliwo okuba mu system n'okutegeera system kati nze Nuupu ngimanyi manyi nti eriyo aba Nuupu abanvuma ku mirimu gyenkoledde ekibiina abo mbamanyi nti society abantu abataasoma nnyo balowooza kitono kati nze manyi Nuupu nemanya nti ekyo National Unity Platform kyebagende tebakisobola kukikola ekyo kibaliko waggulu nemanya kyebasobola okukola era waliwo statement zempulira nga abamu bazoogera nga bazoogeza excitement abamu bakuma bafu ekyo yakyogedde kubanga ayina target market etaasoma nnyo etalizo ninga gyayogera nayo naye si kyaffe beeriiti
nyenda kuba Museveni munaku 2 tekisoboke. Tekisoboka? Ate kiriyo. Tosobola? Yes. You need to sit down. Aina foundation. Anti kati government wali yali yetagala. Kati egenze stabilizing ebanga nnyonyi government. Ate bw'ogisanga ng'eteredde bulungi. Kizibu ogikuba. Ekutta. Ofa. Onagikuba walinga etya. Government ebanga kwebasa mwana. Waliwo omwana w'omutwala nekigana sebo okwebaka. No kiyimbira nekigana nekikopamu. Oyina kibaza. Dr. Lazarus eyawangula akalulu e Malawi. Yaliko minister mu government yo nagenda mu America nasoma. Pastor no. Pastor pa government ya Malawi. Dr. Lazarus Chakwera. Pastor. So kati abo basobodde batya ba pastor okufuga amawanga strategy. So kanomanya system eggwanga lyodiringiramu nomanya obunafu bwalyo. Kati ye Lazarus Chakwera akimanyi Malawi abasaba bangi. Naye so kyemmanyi mu politics Junior. Ti leader yenna oyina okugaba messages zaamu essuubi mu politics okumalako. Kati gwe leader bodda no message mass nojiwa message ng'ate bamalamu essuubi ndoza kiba kibi. Leader yenna abeera enkya kiggwa. No Bobi Wine akoze ogugwe. Bulungi nnyo. Era Bobi Wine ono singa yasanga y'abantu ababazi nnyo ababaze nnyo abatula wansi nga kalute kanagenda ne baga internet bagenda jijja ko kiro bagenda kikola tukoze tutya, because you have to do 2 things okusula Museveni. Put him in Iran or yitamuhadi route. You have a divided country, you can use that as an solo chikoze sanga akabiri kyokuma olusalu opposition leader ine million yesatu nga government yezimwadde kwasibye bitu baswala nnyo naka namweza besi kwata yesatu million 3 gwe kashategeza inayo omukaaga omutuufu weguli Bobi agulina ebyaddala omukanyi gali manji omukago ogutudde ayina ye million 6. Bobi Wine bamusala gundi anti million 3 kumanyi gonna bataddemu. Anti kakati gwe buli wola abantu bamuwadde 60% okuva e Masaka 60 yongerako 10 70 edde ku 73. Gwe buli wola bamuwadde 35 gwe yongerako 10. Kate President Museveni buli wola bamuwadde 60 temako 10. Wekiri lwaki yatema butemu ngona anti abaye yongeddeko kubanga omulamuzi ya mulonda anabirangirira police ekuma akalulu abana akakuma yabalonda yabawa ne center sebeze kategeka ezo factors zimongera ne company enakaleta bantu mmwe banaye ye bwalonderera seru ebera 100% turn up kolo tewaba afudde tewaba yasuze muloji bonna bajja tweyanziza nnyo tweyanzeke Junior kisoboka mwebale nnyo mwebalidera wetu tubadde ne Junior nga tutema ensonga ndoza tuggalewo. Yes bwe tubadde baganda baffe foundation jeri foundation yange jeri banange abantu bampe ne anti kakati olaba covid yakuba abazungu banange covid ye yatuse wazibu olaba ne tourism etagala teri sekite etatagala kasita America ne Bungereza zikwatibwako ngomanya nti sekite ezimu za kuyimirira covid era kati abajjengo bazijja mu Middle East wano Turkey bazijja Turkey China amasuuti Turkey pozikati ne China Asia kati je tulirayinga kennyo ne Bulaya tewakyali kivaayo abali basa sente mu bintu by'okuyamba abantu dadi munda bala byakutadde mu kakiiko akakiiko ako kunsomesa yakutadde mu kakiiko nenga bwe tubadde banange mwebale nnyo mwebale ddala Anifa awo ku Oxbridge katsangibwawo nga abantu bagamba mu mbeera smart
ate kati bwe ate nze nina likodi sidda mu ssaati kizibu gye nyambalanga eyegenda okakasa byebizibu bye tusanga okikola otya nze esaati ne bwebeera nga yammeka naye likodi todda mu ssaati kati nze designer wange nina muganda wange bamuyita Namuli Bridget Mirundi kabeera wano e Makerere kabeera wa ewe kali kagendako ku NBS lwakwa bo tebabyagala nga tokandaganga nkakoleko interview kabeerayo bambi ate babyagala ebintu by'amawulire kampe nkakoleko interview yaŋŋamba nti ekikuleetedde obuzibu nagamba togenda mu bintu ebyo bino ebintu birina okufe eka designer kange eka designer ko kandabire kale wa bonda abafamily bonna bandabire baganda bamfe mwenna abali mu America awo tubalamusizza mwebale nnyo mwebalire ddala bwetu we tubadde ne Junior nga atema ensonga waliwo muganda wange bamuyita Laish obeera awo Birmingham olina mutabani bamuyita Ryan omulala bamuyita Ryan mwenna baagala nnyo Basumaali naye ebintu babifollowinga babyagala nnyo bangi nnyo bane tulina abantu abatwagala bangi abatuzaamu essuubi bangi beebale nnyo beebalire ddala thank you so much n'aba following sebo YouTube yo zeze mukuzisinga amaanyi wano mwakola alternative ate kati abantu bakyalinda eri media information tujiddusa mumuleeta abantu abalina information abali informed tujiddusa information bwekityo bwe kiri mwebale nnyo mwebale tujja kukwatagana next week tubeera naye Junior nga tubatemera parliament ebintu byonna ebigenda okubeera mu parliament tujja kuba tubibawa kati mwesalire mugana naye ababaka baffe betwasindikayo nga batukuba bukubi wakati 5 billion zizo bazaagala ne million 4 mu 23 baagala kusooka kwekubako kafu twagala tulabeyo omubaka azigana azizza mu bantu agenze ebisa twabimpadde naye bibyo mu tuzimbama okay tweyanza nnyo tweyanzeege tukwatagane next week